mbadde nsaba tugoba omuntu yakuliddemu okukwata Lukwago. Kuba singa nze nabadde nkulira mu Lukwago yandisoose okufukako mu ddiiro lye n'apama ku buliri bwe n'ajjamu engoye n'adduka emisinde nga bw'ayimba Sirimanyiira Genero. Okufuna obwa Genero sikukeera ku makya kulya capati. Yandiise mutabanyi we n'amukuba empinga abiri. Okwo tulina kye bamukoze tesya. Ebyo kati n'Olukwago bwaggwa. Taggwa bw'atyo alina okufunamu kumpi endala. Ekibi bambi. Singa yagenze wa Geno n'asiimula ttooyi ye n'emimwa. Singa nabadde nze kigamba Geno Muhoozi tebikoze. Geno Muhoozi wa kisa nnyo bambi. Naye nga ye Lukwago bambi tiyafunye byalina kufuna. Akasajja ko badde weepanga nnyo tumbaavu. Nandireese embwa ne zikupama mu kamwa singa nabadde Genero ze n'ompa obuyinza okukwata akasajja ka opposition akamu. Ndeeta embwa yange n'ekafuka mu kamwa amazaago. Oyo mukulembeze ali ku screen. Mukulembeze. Be bakulembeze betulina. Baganda bange omutima gummenyese. Omutima gummenyese. Simanyi wa gye tulaga naye kyendabye kinkutudde. Joweero Ssennyonyi avuddeyo n'ateekayo post oba tweet. Tweet eno eraga nti abasajja bateeseteese fayiro. Bayinza omumuteeka ku ya Honorable Muwanga Kivumbi oba ku fayiro endala eziriwo. Bannange, this is unfortunate. Togeza n'okiyita nti kyakusaaga. Togeza n'olowooza nti kyakuzannya. Kino kimmenye. Kino kinkutudde. Naddala bwe ndabye nga yabitaddeyo. Menyese. Maanyi gaali gakuweddemu. Tugenda bitunuulira. Waliwo amawulire agali mu kutambula nti Erias Lukwago ekitone ennyo bayinza omusibayo omwaka. Ekitone ennyo bayinza okumusibayo omwaka. Waliwo odiyo efulumye ng'eraga nti General Kayindo Otafiire yali ku ssimu n'ambasada wa Uganda mu UN nga bali ku mboozi, niye emboozi eno ng'erimu okuwaana Kyagulanyi. Then kisobola otegeerekeka lwaki ne Kayindo Otafiire ali mu bino byonna byalimu. Waliwo trailer etomedde abaana b'essomero n'ebatta. Driver abadde atamidde n'atomera abaana bano n'abattirawo. Tugenda beera ng'emboozi eno tugikuwa. Mu mboozi eno tuyinamu ne Bebe Cool. Nsaba owulire ebigambo bye. Abadde ayogera ku King Sir Mansuri. Naye ayogedde ne ku Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe basinkana mu kivulu kya Eddie Kenzo nga bali ne Katikkiro wa Buganda. Katukolemu bwetu katono nzije. DPTV Uganda, Dawn People Television. Okay. I am ready to defend the fisher folks who are being chased from the lake, yet it is part of us. The lake is part of us. We have grown, we have started
Ekibinyanya kyadde kyogedde. Ekibinyanya kiri okay. Tandika ku palm oil. Okay, let's do palm. Kalangala is a district that bases its income on palm oil growth. Palm oil growth. Okay. So Kalangala. What team? Oh no, sorry, Chidera. Ono omukulembeze anaasoboka azze ali mu kalulu nene ebyokwogera mu luzungu newankubadde baabimuwandiikidde era abiina ku ssimu naye bikalubye yazze kuvuganya ali Kalangala naye ayagala kalulu awo we tuli mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otulaba webale nnyo webalire ddala vidiyo eno egenda kubeera nnyimpi naye nkusaba ogiwa amatu bw'ogiraba giweereze ne munno kubanga ebintu bingi tebitegeerekeka mbutuufu tebitegeerekeka vidiyo eno bw'ogimpeera like oba onnyambye kigiyamba okudduka n'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agifuna ojja kuba ogiwadde amafuta eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'osubscribinga nkusaba genda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga omukutu guno nzikiriza nsooke nkutegeeze ku Sheikh Ashraf omusomi ate era omulombi wa dduwa munoonyeeko gw'ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'akuyamba ku nnamba y'essimu esembyeyo 711 nzikirize watali kubeera nga nkulwisa tutandike n'emboozi ya leader of opposition tuzze tulaba obugugulano Joel Ssennyonyi okuva mu bugugulano n'Anita Amongo ku ssente y'omuwoomusolo bw'atyo n'ajja ng'atoba Mathias Mpuuga Nsamba ku 5 n'ensimbi endala eza Service Award musajja wattu ng'atoba ng'atulaga nti wadde muyinza okugamba nti abakulembeze ffenna tuli balyake naye abamu tusobola okukolera abantu abamu tusobola okukola ebituufu tusobola okutoba wadde tuli batono ne tusobola okuteekawo embeera at least ne tunyeenyaako bannaffe ne bakola ku kituufu oba ebyo bye babadde bagenda okukola ne babikomako naye nga mu kiseera alwana ku Service Award ssente ezo 5 n'endala ababaka ba Parliament ba Commissioner 4 ze beegabira yatandikawo ekigambo ekigamba nti when you fight corruption then the corruption fights you back nga kyategeeza nti bw'olwanyisa obuli bw'enguzi n'abali bw'enguzi bakulwanyisa bassebo ne bannyabo Joel Ssennyonyi nkakasa ku mmwe abagoberera omukutu guno sisuubira nti waliyo adawutinga obumanyi obukozi okwewaayo n'okulemera ku nsonga kwa Joel Ssennyonyi era njagala tusooke tukkirize nti Joel Ssennyonyi y'omu ku babaka ba Paalamenti abo b'otasobola kubuusa maaso mu ngeri gye bakolamu mirimu gyabwe mu bwesimbu mu bwerufu ng'ate awa buli muntu ekitiibwa nzize wano ng'omutima gummenyese nga gunnennyise njagala kutegeeza mukwano gwange nti Joel Ssennyonyi ataddeyo obubaka oyinza obutaputanga obunafu naye njagala nkubuulire si bunafu wabuteereddeyo oba bwe tutuukidde olunaku olwaleero nga waliwo olutalo wakati wa CDF in fact CDF alina olutalo ku ba opposition era nga tumanyi
bwavudde ku kukwatibwa kwa munnamateeka Ssaalongo Erias Lukwago. Olutalo luno ne luwanvuwa, aba opposition ab'enjawulo ne beegatta okulaba nti balwanirira eddembe lyabwe n'okuzza enfuga egoberera ssemateeka wano munda mu nnyaffe Uganda. Beegasse mu bbo mwe mwavudde Joel Ssennyonyi n'agenda mu maaso n'okubeera ng'ategeeza CDF nti eggwanga lino lirina constitution, wandibadde ogiwa ekitiibwa. Deka kwefuula Mukama Katonda, deka kwefuula nti gwe kamala byonna. Eggwanga lino lyaffe ffenna. CDF ekintu kino tekyamuwoomedde, tekyamuyisizza bulungi yadde n'akatono. Era ebyazzeeko kwe kuwereekereza Joel Ssennyonyi obubaka obutaabadde bulungi, ng'ategeeza nti agenda mmukwata. N'ayongera n'ategeeza nti mmwe mulinde bulinzi, ngenda mmukwata. Buli muntu n'atandika okwebuuza, era bwe nabadde nkola story nabagambye nti ono asobola, si mu mateeka ne mu kulaga eryanyi asobola ommukwata. We nkolera emboozi eno nga Joel Ssennyonyi ataddeyo obubaka, n'agamba nti nkitegeddeko era baŋŋambye nti bateekateeka okunteekako omusango gw'obutujju, terrorism, era nga bateekateeka okunteeka ku fayiro ey'Ebutambala okuli Muwanga Kivumbi, oba okunteeka ku files endala eziri mu kkooti, oba yaba Edi Mutwe, oba yaba ani, Nyaana Eminze y'Ebutambala, n'endala fayiro eziri mu kkooti. N'agamba, I have said previously, when you fight corruption, it fights you back. Nga bwe nabagamba ekiseera ekiyise nti bw'olwanyisa enguzi naye ekulwanyisa. Similarly, kye kimu when you fight bad governance, bw'olwanyisa enfuga embi, bw'olwanyisa enfuga embi, it fights you back. Nayo ekulwana. But we shall overcome. Naye bino byonna tujja bivuunuka. N'asembayo ne hashtag ng'agamba hashtag keeping the government in check. Guno gwe mulimo gwa leader of opposition. Okuuma gavumenti ng'agicekinga, si mu bubi, wabula ogicekinga ng'agigamba hey, look here, wano mukoze si bulungi, kino kikyamu, gavumenti neeraba. Opposition mu ngeri ennyangu osobola okugamba nti mmira ya gavumenti. Mwerabire ebiganye nega bano boogera ku kino, let's do it. Naye si bwe kiri mu Uganda, bw'obeera opposition olwo olwana kuggyako gavumenti. Bassebo, kino kitiisa, kino kikanga. CDF yavuddeyo n'agamba nti alagira aba PLU batakule ebitabo, bataganjule ebitabo, balabe Ssennyonyi bamujja batya ku bwa leader of opposition. Ebitabo biyinza okuba byaganye. Abakulu ne bagamba fayiro ki eri okumpi we tuyinza omuteeka okusinziira ku ye byawandiise. Ate nga CDF already abadde yatulazeeko nti yeetaaga omuteekayo. Era yagambye mulinde katono, mulindeeko katono, ja mmukwata. Era yagambye nti ayagala leader of opposition nga mupya mu parliament mulala. Naye ono leader of opposition ajja kuba yamulonze. Kino kibi nnyo. Bannange kibi nnyo. Amazima gali nti kyetaaga kuvumirira, si kirungi.
omusajja nga bwe yagambye nti ab'opposition bayagala ajja kubasiba, ajja basiba, naye eggwanga ddyo liragawa? Yo kubasiba ajja basiba, naye eggwanga ddyo liragawa? Kuba amaanyi n'obuyinza abirina okuteeka ku fayiro yonna gy'ayagala, naye eggwanga ddyo liragawa? Abalamuzi bakyakola ki mu makooti? Kuba yes kati tebalinayo makulu, bifaananyi bisiikirize bye bituddeyo, omulimo gwabwe baagutwala. Balooya basajja battu abatakabanira eddembe babafudde abatamanyi mateeka ge bakola, naye nga batoba n'amateeka ge boogerako baagasoma bagamanyi. Naye olw'okubeera nti nno abalamuzi tebakyakola nga balamuzi, basajja battu emisango gibeerayo. Abajeregere ne batuuka n'okugamba oyo yalemwa, yeesiba bwesibi ku basibe, naye ng'amazima ga Katonda mu ggulu basajja battu ne bakazi battu batoba. Sisuubira nti wano twandituuseewo bannange, sisuubira nti wano twandituuseewo, sisuubira nti twandituuseewo, naye kibi nnyo. Mbadde wano ne Morgan nga twogeramu ne ŋŋamba mu butuufu nga twatudde ddala omusajja okukwata Joel Ssennyonyi n'amusiba, ani agenda okubeera ng'ayogera? Abalamuzi basirise, awummula n'afuluma woofiisi y'ayogera ebituufu, ng'amaze okuva mu woofiisi awummudde, abaliyo basirise. Naye nga Kyagulanyi bwe yagambye nti bajja ne batwala gundi n'ogamba kasita tebatutenze, ne banona n'oli baga tebatutenze, ne banona omulala baga tebatutenze. Tayimu gye bajja okunona ggwe oba toyina akulwanira. Njagala otuwe ku mulamuzi oyo ku bigambo bye bye yayogera ng'awummula, mutuweeko. I will not hesitate to take action to whoever is. Maybe I should emphasize this. Apparently I was told that people create fake social media acts. Ne Chief Justice bw'owulira statement z'akola bannaaye nazo zikanga. So gega amawulire. Nze omutima gumumenyese, kyensuubira nti naawe gukumenyese. Anyway, eyo tuveeyo. Ng'oli awo amawulire amalala agatali malungi twakitegeddeko okusinziira ku sources. Mbu Ssaalongo Erias Lukwago omukulu gwe yagambye nti mmwe mugamba mbu musajja mugezi, ne ku ye alabira ddala nga ye musiru akyasinze, ye musiru akyasinze. Erias Lukwago ge tufuna mbu akyayinza okumala omwaka mu kkomera. Jjukira CDF ye yatugamba nti ajja kubeerayo emyaka nga 10. Ne ge tufuna mbu guyinza okubeera omwaka, ne bwe tugamba mbu ako kakwate nnyo mbu. Ebyo bye tuba tusobodde okulobayo. Nejjukira alina obuyinza ye agamba 10. Besigye akamusiba 2. Nene mu kkomera Besigye gyali omukulu kikyamuduguda. Agamba Wakiri naakusosonkereza n'enkukasukirayo obugambo. Wakiri ofiire depression eyo. Era ne gyali amukasukirayo obugambo. Eyo ye post y'omukulu Lukwago will be in prison for a minimum of 10 years. A minimum of 10 years. Nene Lukwago already ne Besigye aliyo amusokasoka obugambo.
wa gye tugenda. Njagala awo nawo nveewo. Waliwo audio erinkinze. Audio eno ng'eri wakati wa General Kayindo Otafiire n'omukyala ambasada wa Uganda mu EU, mu European Union, Mijam Black Show. Audio eno erimu ambasada wa Belgium, erimu Major General retired Kayindo Otafiire nga boogera ku fresh political debate okusinziira ku byaliwo mu kadde ako. Ababiri bano baali badiscussinga ku Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba, era nga boogera wakati n'okuwaana mu conversation yaabwe Kyagulanyi Ssentamu. Mujjukira nti nno EU yasamoninga EU ambassador wa Uganda e Belgium, Mijam Black Show, era Thomas Tayebwa n'avaayo n'atugamba nti yamugaana, yamugamba togenda. Bobi Wine abeera atya mbu yagenda otwewozesaako, era abajjukira gavumenti ya Uganda yagaana okusindika ambassador Mijam Black Show. Mu katambi kano kalaga nti amazima gali nti abasajja baali bagenda tusingira kuba balina obukakafu beri bafujjo lyakolebwa, byonna ebyagenda mu maaso mu kalulu kano akaakaggwa byakolebwa. Kale nno nga baali tebalina kye bagenda kwewozaako. Essimu eno oba oliawo yenna atadde audio eno ateekeddwa okubeera nga byakwerinda. Yenna atadde audio eno ateekeddwa okubeera nga ayina interest mu lutalo oluliwo wakati wa General, bw'eba ntuufu wakati wa General Kayindo Otafiire ne General Muhoozi. Yenna atadde audio eno agenderedde ku amplifyinga oba kwongera maanyi mu lutalo luno. Binaggweerawa sooka otuwe audio eyo. Hello? Yes, Afande, this is Miriam. Miriam, how are you? I'm fine, thank you very much. And how are you? How is your life? Well, busy. We are trying to defend our country, hand, tooth, nails, whatever is it at our disposal. With regard to the European Parliament resolution. We have just been with the European Parliament. I'm here with our Deputy Ambassador Beatrice. What are those Europeans? What is their problem? The problem is, of course, Bobi Wine mostly. And is he a wanted man? That's what I wanted to ask you. Is there a arrest warrant? No, Bobi Wine is not a wanted man. Not a wanted man. Okay, good. There is no reason why anybody wants Bobi Wine. For what? No, I know. I'm glad to say that because I'm going to officially declare this now. She wants my quote, and I had already stated it, but I said, let me be sure because, there are certain tweets that have said differently. Those have their own issues. Those cause problems. Those cause unnecessary problems. I know. Yeah. You've also had your... It's like a hungry man, and you get a hungry man, and you give him alcohol instead of food. No, we had a fantastic meeting, and if we can declare this now, she will announce it to the other European parliamentarians. Okay. Yeah, to say that this is indeed the case. So I will send her that message, and that is it. No, we are doing well, I think, with the European Parliament. Bobi Wine is always causing us a lot of problems because he has a lot of influence
around the European Parliament, and that is not good. Actually, it's not Bobby Wine, it's the tweets. Because you see, the tweets prove what Bobby Wine is alleging. I know. Yeah, Honorable, you are entirely correct. We have every day have to fight this. Every day. We are the ones getting to answer for it. Right, because you say they accuse somebody of eating dog. And then you say, do you know how tasty it is? Although I don't eat dog. I'm sure one time you would have eaten dog. No, I've never. I was in the Congo and I avoided it. I thought if you've been to China, don't you eat dog there? I avoided it. Yeah, I know that you're not referring to eating dog, but I'm trying to undermine that comment. So don't worry. Right. Thank you so much, Honorable. It's a pleasure. I'll be there in May, so we hope to meet you then. You're welcome. Yeah? Take care. Thank you. Love to the family. Bye. Yeah. Owulira emboozi eyo tebawakanya wabula nabo bakkiriza nti Bobi Wine n'obujulizi obwaliwo byonna bituufu amazima bagamanyi. Naye Kayindo Tafire y'omu ku bantu abali ku lisiti ya General Muhoozi abayinza obutasimattuka kiriwo. It's unfortunate. Kitalo nnyo, kibi nnyo. Saagala video eno egende wala. Nzikiriza. Bannange, gye buvuddeko twalaba Tayebwa ng'agamba agenda kwengeginga Paalamenti ya EU. Erekerawo okwentafiyaringa mu nsonga z'eggwanga Uganda. Mulaba etteeka erya Sovereignty Bill obwetengereze bwa bannayuganda. Then waliwo amawulire agatali malungi. Waliwo accident eguddewo. Omuvuzi wa trailer abadde atamidde n'asaabala abaana b'essomero. Omwana omu n'afiirawo, abalala 3 bagenze n'ebisago wabula omu afiiriddewo. 3 babadde ba famire emu. 3 babadde baana ba famire emu. Mawulire si malungi. Tujja tugamba ano tonywa n'ovuga naye ebisajja. Batugamba ano nti trailer ebadde eve Fort Portal eremeredde omugoba waayo abadde atamidde ye ne kondakita we bamaliriza bakoonye era ne batta omuyizi ku ssomero, omuyizi ow'ekyokuna ku ssomero erimanyiddwa nga Mugusu Primary School. Afudde Catherine Kengozi n'abalala 3 baddusiddwa nga biwala ttaka. Bane muleme kunywanga muvuga. Mwewale okusaanyawo obulamu bw'abantu. Manyi gampedde mu video ya leero ago ge mazima. Posti ya Joel emazeemu nnyo amaanyi okusinziira ku bigenda mu maaso. Kuba nze neebuuza Joel singa ddala bamukwata ani agenda okuddamu okubeera. Katusembe emboozi ya Bebe Cool. Njagala ogiwa amatu. Bebe Cool anenya King Sir kye yakola Minisita Aruna Kasolo ku show ya Kazibwe Kapo. Wabula alina n'ebyama byayogedde bye saagala tubuuse maaso. Kasooke ku emboozi eno nkomewo. Sooka omutuwe. I went to visit Sipapa
and another gentleman Eruzira. Along the way nendaba Dr. Besigye ng'atudde awo. I stopped, shook his hand, nembuuzaako mzee gyebaleko toli bulungi gyebale mwanteeka eno ngaye mzee munange ensi yaffe bwetyo ensi bwetyo bweba. Bebe anenya King Saha okulumba Aruna Kasolo era agamba nti lwaki olumba omuntu. Nze nagenda okulaba ku Sipapa n'ensanga Besigye mu kkomera. Nengenda ne mubuuzaako Besigye n'amugamba nti owaaye eno gye mwateeka. Bebe abadde agenda kugamba nti gavumenti yaffe bwetyo n'agamba munnange ensi bwetyo. Kati simanyi oba ogwosobola kikubamu akafaananyi ku Bebe ono soko ogitwongere. Mbuzawe mzee yali ata mzee Bidanda ali bulungi tactically kale negwe teweefuula mbu olw'okuba wagira Museveni Besigye omukubye etteke gola ye yamukubye etteke. Kakati gwe atamanyi even what after attacking Kasolo like that the same is for political reason. Naye ddala Mwami Museveni yakuba Besigye etteke gyali Besigye gy'alina okubeera. Bebe ye mu mutwe g'alaba nga Besigye gyali gy'alina okubeera. Anenya oli King Saha okulumba Kasolo naye Besigye gyali gy'alina okubeera. Enkwata gye bamukwatamu ye gye balina okukwatamu abantu. Twongere Bebe. The same musician advertises a concert in Kololo in a venue that belongs to government. What does that tell you? These chaps are just ignorantly messing up with people's brain. Bwabagamba ddala obusungu bumuleetera okubeera nti akyaba ba NRM to that level. Kololo yagifunya ati okuteekayo ekivu. Eyo Kololo ssebo ogifuna through government. Ate era omanyi government kyentegeeza. Kololo is run by good first family. Not first family. Baitayo batya? Mbuya. Abamaje. Yes. So muleke kufulinga abantu ne mumanyirirako abantu like that. That's a man. That's a gentleman with kids and families. Where did you Chokolaba, some of you belong in the bush. Iranza babana, you don't come close to me kati. Usungu bongera ne bulinya. That's why tubateka wala kati era wamanya. Rasta. Temula anti ntambula na cobra ne musirikale. Sebo na embera ne ringi. Tujja kudamu bako ba disciplining. You don't know that. Omwami atuleba. I just looked at the wife nga I just say trying to comfort him. Because remember that moment, Tosa Kuvao. But it takes two to tango. Today is my day, tomorrow can be yours. Tujamulinda, one of those days when I take it. But stop embarrassing our fans. The gentleman is there as a fan. Obo yagala okumukuba ina page zo. Wali mukubidde. Yep. Obalinde ekivulu kyo bajja mugane toyingira. You think the problem was with the concert organizers or the problem was the artists? They are all hypocrites. They are all hypocrites. How do you, it is my concert. Gojotia no lumba fani wange. Kale osokikolanga gwe na microphone. Naye bw'omala bw'oti. Condemn it. I condemn it there and then. Obambi yakazi bwe yamukubira ku simu n'amwetondera. Ebyo si byakuba simu. Vayo public alogambe saa todda ku bivulu byange oba ogenda kuvuma abantu bange bw'otyo. So that ne munno oli gwe baavumye amanye nti tewamuleese mu katego. Ne kaponi wanu. So does it become difficult for you? Naye oli yamusupporti nze nga tafuddeyo nti oba wa NRM oba si wa NRM. Ebyo nange babinsetingako naye nze mbibuukanga. Emirundi ejiwera bebe bansetinga. That's why one time I ended up kumeza ne Bobby. Era taba kuba katikiro.
I remember. Taba kuba Katikkiro nti yagamba tuula ekyo kiveeko rasita takola nsobi. Akwogedde kuzijukiza naye njagala okubuuza nali sikulabanga nkubuuza ku moment eyo. If it wasn't for the Katikkiro, why tojja kikola? Nali sisobola. Promoter w'ekivulu yajja eka nansaba ngule emmeeza. Nansaba presence yange. Ne mugamba yes I'm free ne ngula emmeeza. Specifically emabega. Because nali nkimanyi tisaagala attention eyo. Ngenda kujja mu 30 minutes I go to the next program. Kakati little did I know nti ne Bobby naye aguze eki emmeeza oba kale bamuleese wayo yo tagula mmeeza kati Rasta choga Bobby tagula mmeeza ku kushona awo kakati wenyingira bwenti ne tuyingira ne tutuula then omuntu najja nangamba Katikkiro akwita nze abantu abakulu sibanyo but I did not know that Bobi Wine is seated on the same table with Katikkiro. Oh, you so didn't Kenzo know? spoke nangamba come and sit on this table. So a person nemugamba anze ndi okay. So a person walks to me nangamba omukulu akwita nangamba mukulu Katikkiro. Nemugamba okay so kangende mubuzeeko nkomewo. Kati bwe nsituka ndaba abantu baliikaana ngenda okutuuka ku table. That's when I see that ku table kulikaani Bobby. Did it feel awkward? Did it, that moment I can imagine? No, I felt I've been set up. But my team knows what to do when those situations are up. Era boda video yo so kulaba Cobra. Zero distance. Kati kusaawa eyo. It is about you make the best decision quickly. What is the best decision? One, you need to get out, but before you get out, so kolawe omuntu yeka ajamu explanation yo. That's why immediately mkono gwa straight wegendeza to the Katikkiro. Then bwe mala okubuuza Katikkiro bwenti. Exactly what you're saying is what I'm watching. Olaba Cobra zero distance. Na Cobra ali ready webakwatira ku mukulu. Kati then you can turn and shake hands with Bobby and leave. Ne wano wali owulira otya muli chenjagalo gira wali ogamba owulira ntya. Ngawe ngugambe me I felt like I had been set up to create news for the event. But the fact, because the promoter came to my home for me to buy the table. Remember, I wasn't a fan of Eddie at that time. Hey, so you did for the promoter? Table. Promoter mkwano gwangu. So bajana ngamba blood ngula akemeza. Uzima izine meza tugula za friendship. Umuntu ne waba tagenda kuyimba bya magezi. Nze nina abayimbi benguze ko tables nokulabika nesilabika. So I felt, hey, bano banzanya akazanyo or something. Ate to make matters worse, Roger Mugishi, he was the MC, I think. Ate na yena atuita ku stage. Katikkiro yangu bakamana atovaawa tu. Katate swa munyo. But this was so historical. Yeah, but we it was a good moment. It was a good moment, and I think we hadn't been in the same vicinity for more than 20 years. So, lucky enough, people did not take it negative, neither did it turn into a bad situation. Because most times, even to ngave, kubeboli omutufu. But you see, for all the fans, because you see, there are fans that are neutral, that they don't have a problem with either. Bro, they would actually wish that you guys can actually do something one day. Bro, bafani bafitwaya ula. You say they bitwaya ula. And the problem twaingira mne politics. Of course abakuze kati bakuze. Naye
being a fan is also difficult. Chinga kunga mampagire man. I went to visit